Ssekawumalu yali mukwano gwange nnyo n'ennamba ye njirina nga n'okwogera twogera naye namukyawalo yayogera ku Ssegirinnya omuntu yenna alina buli waba ng'ali mu trying moments ng'obulamu bugenda omuntu abadde ayogera nga alina ggweredde Ssegirinnya yaggwerera nga n'eddoboozi ekimuvaamu tosobola kiwulira nga yina awulubuse kwe n'ovaayo nga sigamba nti nooba awonye n'ovaayo ng'akyali mulwadde ng'ali bubi nnyo nga ne bagamba nti afudde towakana gwe n'ogamba munno notere musonyiwe. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. omukwano sebera wadde talinamu wadde akawoowo aleka wayimbanga za church apozo oli musiraamu walooza wayimbanga za kaswida swalatu Allah anini biribita Allahu lahumada umma ali swala nabi walinga mutebyetago oba oyimbe naddoboozi litya kati nga tukyali awo ku nnyimba z'obusiraamu Ssekawumalu naye nange leero okoze bulungi pulogulaamu eno sebo njogedde ku busiraamu notekawo Ssekawumalu wenayetegedde olina engeri gy'olireetingamu ekintu nga kajegere twabadde ku mukazi oli eyakoze eki ewembaga noteekawo nabatanzi olina engeri gy'olireetinzeemu sitole eno era egenda kunyuma nnyo era abalabi baffe mutusiimeko olwaleero nange syenyumye Ssekawumalu Ssekawumalu bamusiba kati mwezi gumu na kitundu mwali munkomyo era mbukati eweera wempita ewaawo mbwe wakaawo oyingira buyingizi n'ojjawo ekidomola n'ogenda mu kyoyagala kyojjawo n'otambula n'ogenda nayina obukakafu yasoose otuwa obukakafu kanka kapita anti yataddeko kabeera n'agamba nti wakati ngende nyingidde yatulaze ng'ayingidde mu nnyumba n'ayita emmanju mbu n'asikaali wa Ssekawumalu mbu walaba abantu bajja ng'asikaali kibayita Katonda nti gyali Ssekawumalu yali mukwano gwange nnyo n'ennamba ye njirina nga n'okwogera twogera naye namukyawalo yayogera ku Ssegirinnya omuntu yenna alina buli waba ng'ali mu trying moments ng'obulamu bugenda omuntu abadde ayogera nga alina ggweredde Ssegirinnya yaggwerera nga n'eddoboozi ekimuvaamu tosobola kiwulira nga yina awulubuse nga bazadde be bagamba mutabani waffe abadde avuddeyo mu kika nga yalina otuusa obulamu bwaffe agenda kufa abaana be mukyala we kubanga Ssegirinnya mu kika kyonna kyonna yaliyo ow'amaanyi yavuddeyo omuntu yasomera yakubanga essimu ku leediyo ng'asomba mazzi ddoboozi ly'ekyebando kitegeeza nti nno mwavu ekika kyavu kati Katonda yajja nakuloola ey'amato Katonda amubisseeko abasuddeko akasubi amuggyeyo atereeza ekika kwe n'ovaayo nga sigamba nti nooba awonye n'ovaayo ng'akyali mulwadde ng'ali bubi nnyo nga ne bagamba nti afudde towakana gwe n'ogamba munno notere musonyiwe kitegeeza oba otuula ne Katonda ne muteesa kitegeeza oba alibaliri ogimanyi obanga gwe abali kakiiko akasalawo kubeerawo kw'abantu oba okuvaawo kw'abantu nti alimala kuneetondera n'ogamba njagala ndabeko ku ntaana naba yakola kyennya ekirya ekikwogeza ebyo wakiri kigambeko munno okisirikire ogambe Ssegirinnya ne waafa siriziika njagala ndabeko ku ntaana nino ojjayo essimu omusajja omukulu olwokuba essimu gwagyegulira mu bumpi bwo n'oteekawo kakamera n'olayira bwakutta akadaali nga n'ebyasaalo tabitegeera nabitegeera nga nedduwa ey'embaga wasaba yakufa yabafuji wasabira ku mbaga y'akabakko kintu ekyo kyanyiiza ne kinkuba nnyo wala nnyo ne ngamba omuntu ono ategeera bulungi kaakati Ssegirinnya bw'ava mu bulamu bw'ensi eno nga wakakyogera ng'okola vidiyo ekola etya
egamba nti nno Katonda wamaanyi alyose n'ofa. Tojjukira bwe yassuukamukko ebyo yabyogera ng'ali bubi. Seggirinya bw'assuukamukko n'akubakuba ku matu. Ssekawumalu yajja n'agamba essaawa zino kati olinamu ku mbavu ezoogera. Ulira jangu onneetondere. Bw'otanneetondera ogenda kuddayo mu mbeera ki? Era omusajja amazima bw'ayitambala omusajja n'addamu n'abamu. Naye nga amuvunaana olw'okuba yayamba omuwala Ssekawumalu gwe yakolako ebiki bw'atayisa bulungi mu mbeera emu oba endala. Olwo eddoboozi lye n'amuyamba muwala afune obwenkanya. Kuba y'alina ku maanyi. Alinamu ku maanyi. Oli n'agamba tekisoboka. Nkwagaliza ofe. Naye nga si yali emabega w'obulwadde obumuluma. Naye olw'omumwago Seggirinya aba kufa. Wandigambye ekyeggwanga lino. Omuntu ayagalwa abantu gwe baalonda teyabba kalulu. Wabula abantu baamwagala ne bamulonda ne bamuteeka mu parliament. Gwe n'ogamba nti ogenda kusanyuka nnyo ng'olabye ku ntaana yaani. Ngolooza mu bantu abo baamulonda temuyinza kuvaamu abatategeera nga bana. Bagamba tukalumbe tukatte. Tukusooseeyo. Ogamba tebayinza kubeeramu. Kubanga Seggirinya honorable. Tuyinza n'ogamba tukatumumazeewo ewiiki afiiridde Aga Khan asobola okumala ewiiki nga tannaba kujja wano. Gwe kimanyi nti abaye bayinza ogamba nti gwe ojja sooka ate gwe musiraamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nga ogenze bakubulizzaayo osooseyo oli gwakola ki? Mwebali abatategeera. Mwebali ne bagamba tumuteeke. Abaasala waya. Tebakubira abantu nga bategeddewo nti tewali kamera. Si masasi nti bagenda kujjayo ebisosonkole banoonyerezeeko. Mundu ki? Wabula jjambi olumala ogikukuba ne bagikulekeraawo. N'amala okutema n'alinnya boodabooda. Okubuzabuza obujulizi bw'embwa bapoliisi babitugamba. Neewunya poliisi neŋŋamba abapoliisi nabo bajega bulala. Mbu kaakati bwe bamaze okutta okubba omulimu ogwo embwa yaffe neegezaako okunoonyereza naye kiteeka okuba nga baleka baalinnye boodabooda ne bagenda kubanga embwa yaffe awo yakomye. Embwa tewunyiriza mipiira. Kasolinya boodabooda n'ogenda mu mpewo eya sipiidi oba ogiresi ffe twali tetubimanyi. Era kati buli mutemu kyakola. Olumala okukola ekyambyoni linnya booda ng'afunirawo booda. Luka sipiidi. Embwa weekoma. Olaze baaleetebwa faawo ng'embwa za poliisi ng'enjala tegirumya ebitooke byebigwa. Bwe babba kusula motozi bakuba ebbaati ne bagwa mu ofiisi ne babbamu ssente. Baaleeta embwa okuva ekibuyawo. Embwa yali enoonyereza tegeri gye tuli ennyo ennyama n'egwa ku ggumba ate ebyokunoonyereza yabivaako yadda ku magumba ga Kasasiro. Neŋŋamba abapoliisi embwa gye muleeseeyo eyo ng'enjala egiriko egiruma bw'ogambe nti enanoonya olusu olutuufu olw'omubbi ate twamufuna. Paka kati lwemulaganya obaani yatubba naffe ne tumumanyi. Embwa yali ebifi. Yadda ku magumba sina bifi magumba. Neganula. Embwa yonna ina entendeke terya weesanga. Erya mukama we kyamugiwadde. Kati ko lwe nategeera nti embwa za poliisi kyoziwa kizira kitegeeza nti nyangu n'okuwa obutwa. Gwe n'okwata obutwa n'okasuka n'erya. Ne bayanca ku munaana ku jirikiti. By the way ng'okyaliko ekyo ekintu ekyo ekyamasasi. Nalabe pasa bujengo nga mukambwe nnyo ng'obaka alabika abuweereza Lord Mayor. Yayogera namugaa nti bankuba amasasi wano. Omusajja n'abeera eri pasa bujengo ensonga yazeekolerako. Teriiko gamba nti Bukenya omusajja ne yanjogeddeko obubi mu mpisi zeemu eggaaliwa. Eggaali agiina ye eggaali agiyisiza yennyini mu Bayibuli ye yennyini abeera katuuti nga mumulowooza mulimu bya Bayibuli n'ayisaawo eggaali. Nakaye omusajja kati naye agenda kukiraba ate mujja beerawo mwenna ajja kiraba sanga ajja kiraba. Nanga abangu bamusasi nanga nti no bandize ne bankebera. Nanga kati naino kiraba. Yasabidde abagoberezi be babeerewo balabe ku musajja ono naye ng'ajeera eyamwogerera ebigambo ebyo. Yageeramu kubanga oli yali abaze okufa bambi n'agamba omukuumi we yasaba nnyo amasasi ne bagawugula ne gakuba omukuumi we. Bono yasaba nnyo Katonda amasasi ne bagawugula ne gakuba omukuumi we. Yabyogera twali tugenze kuziika waani tata wa Muhammad Nsereko honorable.
eri kusegere jinje yo mundu we yayogerera Lord Mayor yayogerera statement era twali tutude ne full figure geri jayagala nnyo bujinga yasituka ekigala kyona ne kimulaba ne yekandu kati nganze pulira binyumira speech zinyumira nenga nazze naye ngene situka nengamo banza tenemere yo atokira mumurokemu nengamo sijja mu nemukoleza kamera zijja tulaba amalo genda ne weesogolola nyinga genda mutoya nokuma boys je ali mu motoka kisiro kakana namala tukako mu katawuni ne tugula ku byokulya n'abyerabira kale nga tunaatera okumaliza naye nga omusango guli Sekawumalu kyekimusibi Sekawumalu ebintu bye tebinaba tegeka kuba nalabye mukwano gwe ani kyolina okumanya nti Sekawumalu bamusiba mu kimpowooze Sekawumalu ayita bannamawulire okuli owasanyuka owa KBC ne omunnamawulire omulala KBS baali basatu n'abatumya bagende ekigo ababuulire kati ngeri bannamawulire gye bali ntino balina olugambo naffe ne batutemyako nti Sekawumalu atuyise tugende atubuulire agenze yekubira enduulu kitegeeza ati ne mukazi we yamuvaamu bonna bamuvaamu kubanga mukazi we yandigambye nti oba wagenda omulabako n'amugamba nti genda otuuze olaba bamawulire obabuulire ekiriwo naye ye yatumya abamawulire ewa mu kkomera ekigo era ne bagenda n'ababuulira era bo bagenda bagamba nti otunalaba byatubuulira nga birimu ku magezi nga tubifulumye ebinaba mu magezi nga tetubifulumye kati ndowooza teyababuulira kituufu lwaki yakola ki yakwatibwa olw'ensonga wali ekigo bw'ogendayo waliwo engeri y'ekisawe gye bazanyira abasibe nga balinga abaana bato nga babatadde ku buleeke kati wabayo gwe baagala gweotuukira mu kaluumu wano nga waliwo akatimba ng'obalaba kati bamukoowoola ne bamuyita najja katimba wano waliwo omusirikale na wano byoyogera bino birina omusirikale abawulira tewali kyama newe basimu nalabyeko Godfather mukwano gwa Sekawumalu ng'agamba mbuno Sekawumalu okumutuukako ng'alaga obukumi Sekawumalu bwaliko mbu yayise mu geeti 6 nga buli geeti gyayitamu ayina olagendaga muntu ano bwensiba gye basibye Sekawumalu tesibwangako muntu yenna kulimba Justice Asudia mu attention ye Sekawumalu ayiseewo ekikye kiri nti ayagala public emanyi wogenda ekigo kuyita ku geeti wewandiisa okuyingira mu kigo era ne wogenda eri munda nti oyagala kulaba gundi era olina wookuumira n'olindamu oluvannyuma era n'ogendawo wali yamukuyitire tewaliwo geeti omukaga tirituddawo ekigo yasiba Sudia mu Busudia munnaaveeyo ng'oyogera ku mateeka ne poliisi eveeyo etubuulire kugamba ayo yonna byonna bateeka ku poliisi kazito efulumye presco releasinga ripooti poliisi ripooti tubadde oseka biki ate ze mpuliriza bibusungu oluntagalako gwe ng'osi oyagala akole kinange wengwa mu ggabo lyo ne waga byonna biri ku seeti tebigatta poliisi ripooti gye bagiforcinga gireleasinga agamanya era ejja kumaliriza egireleasinze kubanga baali bamanyi bakikoze muki mukukutu kati kyafuuse public oyogera ku kya lipooti wiiki eno nakulabe naawe olina alipooti eyiyo gy'oli mu kukola era ndi mu musango ndi mu kuyiiya wakati wa Habiba ne Maama Fiina obuzibu buvaawo what is your problem Habiba yavumanza nadda ne mukati from nowhere nga siina kye mumukoze tubadde nga tunyumya mukwano tunyumya nnyo obula nga mpeereza ebintu byagala mu sharing era nga sibikola sibisharing ebyo bavuma Maama Fiina biki bingi nga bimpeereza bino mugugu nga walabe chati yaffe yaweereza nzira mu chati ya mwejjudde bivumo ejjudde recordings neze sibikula banga zisina budde bwakuliza zo recording naye yavudde from nowhere ngekulaba nvuma ekibukanya n'amazi ababa umusiramu yebikirira nga awemulabitya nimugamba bulungi tunyowa ompe muzira yovuma nti oyina video gye bakuweereza nga nkwogerako gimpeerezeko nange njirabye kubanga nabadde sure video teriiyo nabadde sure nnyo kubanga nabadde sina kye naayogedde
ate nga nabyo mumanyiko bingi yayongedde kunvuma neŋŋamba oba abadde jasi mu kutya mutwale mu kooti y'abantu ne mukuba vidiyo kula abalungi fulula biswa nantaggwa buwoomi va omwange sigula bisigule yagiwulidde nga byenjogera byonna bituufu gye twabadde ku live ya Emily Smith nga yeegaana simumanyi ebyayogerako sibimanyi wallahi ya Mungu ndayirira wano sinza kwogera mannya ga muntu gwe yabba ninteekayo na bifaananyi bya muntu gwe yabba nga siri sure era omuntu oyo nakoma okumulaba mu 2016 ng'ali ku kisaawe Entebbe bamuyita Kirewa Mike ng'ali Entebbe ku airport ng'ali mu transport amumanyi n'amubuuze era munoonya kubanga nganza waliwo abagambye edimiza ayingira nnyo mu mboozi ezitamukwatako nnyo lwaki Kenya ate yagira kala yandimukutte Abiba amulaba amukwate sinze nanyine musango Mike yali mukwano gwake nga nze namuleeta mu system ey'okugula emmotoka ne bamubba eyamubba ne mumanya nti bamuyita Abiba wa Kigundu ekintu ekyo kitutte emyaka egiwera gireka giweze 10 kati mu bwongoze nenvaamu ekintu ekyo nti waliwo Abiba eyatubba wabula mala omujjako interview ebyamabega ebisagala nnyo biddamu namujjako ko interview nga bagulunana ne Elias Kigozi ne bamutani Shania mwamanyina wa Elias Kigozi ne Kigozi nga family yagiri bubi nga batwala kagudde ne mujjako interview kati abagenda nabawo muzeyi wa fomu gutukola na yao ngati yamuleeta okwewola yali mukwano gwa taata we era musiraamu nangamba oyo gwokoze naye omulabi omumutegedde konza nagamba yoyo yababbe yabba mmaye ngowenda gwati andi yaja yerikiridde n'okweyanjula neyeyanjula nenza amanya saagategera kubanga mukubba Mike saaliwo nalinze nzunzeemu Mike ajjangamba nti owaayi twakozeyo akalimu kaakano ate kitutte nebbanga ne mubwongo kikola ki kivaamu niye ŋŋamba oluvannyuma naladde mutegere nti yeye nkwatako nyokamuleke atambuze obulamu bwe osanga kati yabivaako kubanga ne Mike ya movinga on yakola ebintu ebirala nibabadde awo ng'abyegaana era essaawa yakakati Mike gwe nnoonya ngenda ku kisaawe mba sifunye namba nga ennemi okufuna ku kisaawe muteeke gyenja okumanyira oba mwali mu ggwanga oba yafulumye bweru bw'abaamu era nja mmulaba mujje muzukuse fayiro anoonyezeewo endagaano ekigenda okutaasa Abiba kiri eki ndagaano kubula gye yawandiika nga yeewola miliyoni 5 ku musanvu ndagaano kubula kyekijja omutaasa kyokka emeka ofuna endagaano olugamba wa poliisi nti emitwalo 10 gijo nnoonyeza we balipootinga omusango ogwo okitwala ogamba fayiro nga mugizango kasomubuulira nti kyamwaka bwe buti ebitabo bya poliisi bisiga ne bayibuli obunene bibawo kitegeeza emyaka ng'esatu ekitabo kimu kyekikola fayiro nga bagikukunulayo nga bagifuwako nfu nga tumunoona anti luli yakolanga ebikolobero nga taata we Muhammad Kigundu omugenzi ng'osobola okugenda emakindi awo mugjewo ng'oba weeyita tosobola okugenda mu maka ga mmeeja gwe wa poliisi ogenze maka ga mmeeja ng'okwatayo muwala we ng'olina musanga eno mukuba ate nga n'omusanga mukuba era akuba simu emu kibooko neevuga kati taatawo walina linali taliiwo gwaliwo ali mu kuwalampa abantu talina gwatawalampa ye yeezera kimu kukuvuma omuwe ssente genda ku interview ya Aliya Kigozi gye yakoze ne mukyala ono wa mukyala Muzaata owulire story wa generatinga yavuma Shania mu mwanyina wa Kigozi nambuuza n'ekiki mbu twasoma ffenna yabalanga ngoye zange alina ssente nze tampa naye ensonga hapana genda ku interview kwa Aliya Kigozi kweri naye ensonga zaawe era bamu emitwalo 3 nagamba serezo badde oyagala agamba Shania namwe ssente namuwa emitwalo 3 gwayitaano karate weziggwawo n'amuddamu ngululabibya mama Fiina ssente zawadde Abiba omugenzi Kigundu yali akoze ekintu ekyamakulu okulekera famire eyo Mama Fiina nti nfudde abaana bange tebalina nnyo we bali
nimba lesemu omuntu asobola okubakola ki obagattano in case of anything nga asobola obbasitula batandika muvuma sima emmotoka sima sente z'amabugo wazibba babokupayini bagamba basoloza sente ne bazikuwa ale gwe n'ogana ozitu bwe baba baazimwanga ddala kituufu baazimu teyali namwandu mu butuufu yali tebamuwoowa katugambe nti bamuzimu tebamuwoowa gwe n'okozesa omutwe omukalu omunene gwalina kati okumanya ayogera ebintu ebicontradicting agamba ebifo by'ekyama bye bino ebyafulumye nti mama Fina birinamu omukono omusajja yabifulumizza nnyininyini abigambidde gwe amwekwanira ku live y'akabaata yeyekwanira basajja ne Mike okumubba yamwekwanira ono gwe baguza ennyumba yaabwe gwe bawandika ekiwandiiko mu bukedde bambikuweereza obiteekewo kiwandiiko mu bukedde nti omuko sime yaguza ennyumba ya Kigulu ngenda kakuweereza era yamwekwanira bamuyita Ibula n'amuguza ennyumba n'amwako $4,000,000 n'ataziwa bafamire abafamire bagenda okujja nga bo baagala ssente bali mu kutunda walala omukono avaayo nakati kisoboka nti ate nagulako ate walabaani nga yaziwa Biba azirya ne batwala esula moto zagulewo ne bamugamba $1,600,000 agenda tuukayo nga ziri boys quarter nga za kalina ninga oyingira mu ya miryango ebiri oyingira mu kuno osula agulu nona ayingira no asula agulu ngo weno tayinza kuyita mu nju ate kugenda eri kalina era ne Ibula bamula okutunda teyafuna sente $4,000,000 babiteeka mu bukedde ne bagulana ne Ibula oyo omuntu omu asikwekwanira kati yabbye essimu y'ono omusajja ono yafulumiza ebifo by'ekyalo yagiwambye buwambi yagiwambye kati ate omusajja omukazi oyo agenda kubonabona mu nsi yekwaniddwe omusajja kati agenze mu video call omusajja tanaba musabako nti nondagako bifo by'ekyama ng'odidde video gijje mu maaso otunoozizzaako wansi ojjeeyo omusajja naye n'asituka mwoyo okuyimusibwa n'ajja agamba baby I want that one down open leg naye n'abikkula embugo nga za bbulaaka ziri embugo tetuzirabangako ng'ayina akabalaza akava wano ku kkundi akatuuka wano wansi ng'oyinza ogamba nga kuliko olukindo oluwanvu ng'oyinza ogamba bamusokoolamu mbizi abukenye naawe tono babbiraba nzo ŋŋamba asaagala bbiraba kiizayo oli musiru totegeera ali kwekulire wa jjajjaawo leero konnangira onanfiirako bufu nange yekwanidde omusajja amulaza ebifo by'ekyama sikamukko n'asika gaziya naza mabebi gaziya I want to see my private naye n'agaziya nga bweyekwata omusiru oli omusajja bagamba omusajja ng'agamba omusajja nti njagala nnika kitegeeza ki kubeeranga mukolo ogwo ogende waka nemumaliza ne babawoowa kati omukazi yagamba ki omusajja yagamba omukazi yabimwegambira omusajja mbu yagamba munasigala ng'ali ati wati Abiba n'akutegeka omukolo mbu yekuba cutex oba ina oba cutex kopagaalo oba makeup agula yawe eshali empya nibagande bajja ne bafubafubayo bumira omusajja teyalabikako kati Abiba abanja ssente ze ezategesa omukolo agamba omusajja oyo mubanja $4,400,000 ez'okutegeka ndika n'atajja omusajja yagamba sinze nagamba nti tegeka omuntu omusiru bwatyo nesimulabangako gwenyininyini gwe weesetingira ebintu era mu kutegeka ndika n'atajja kwekuwamba essimu kati omusajja yakatambike agamba kazi ono ngeri wendabye ku akawunti endi simu ange kamulikodingeyokko kola sikuli recording era omusajja olwamala kola sikuli recording bulungi wana wali akafaananyi ke ka video ke n'ateekawo ekifaananyi kya Abiba nekibikka n'akola kye bayita press release nude release nundulirizi nga tetulina tekinologi abikkulawo kano kana akawansi kiragikulagako katumaze kiragikulagako ate gali gwoli wange nsobola butakulagaako
ngoli wange mba nkwagaliza olabe ne shoke lwakuba nti no teragika muntu era buli wogiraba omuntu agenda okitaliko ogiraba ng'alina essanyu ati agenda otuuka eri nga munyiivu teryagimalako alaba ekintu kyotalabangako ebifo byekyame bya black ngeri gye yeeyirusa eno bw'ati ate nga mukyala mukkiriza ye asaala nadde okusala kwasaala nadde ebikolwa bye birala kati afuna nnyo wuzu oba olina okwetawaaza kati eno naanaabanga nnyo nga yeetawaaza ng'afuna wuzu ate ebizigo aba binaazaako kati eno ye ebizigo ne bikola eno ate wano ne bwakona kyova olaba wano wa bulaaka ate eno mweru ye muntu ekabuzaabuza omusajja ng'omusajja amwambula ng'agamba ngenda kwambula ekimyola kino agenda otuuka eno wansi nga mweru amatako gonna maddugavu wekanga tutusana ku ntikko nkati nza wamanya amatono sinza natuuka ku ntikko awo wenkoma ng'ombuzabuziza manyi tutte mweru ate amatako ga bulaaka ati gutegeeruka kati neno wansi engeri gyanaaza puroguramu ekumi wano badde mu Kenya media kolera kusula moto ani katono yawunze dda lwenjogera ku ebyo yefulambu ye muntu mulamu nnyo omuntu mulamu nnyo yetayabyagala ate nga abawuliriza ffe babyagala tumanyi no 80% ey'abantu abasinga tebaba n'amagezi abatono ye 20% ni majority baagala bino tujje tukoleyo puroguramu ebulirira abantu ebyakyakyo olaba baba n'abiraba buli poza byagamba bituufu nzisobola okubuulirira abantu mbadde ne Bukenya Media olunaku olwaleero asibuka kusula motos babulire nti eno yeno weekend anti era asibuka munaffe Obote tasobodde kubeerawo neera tumuwonyeemukko kubanga Obote omumanyi nga yatandise okwogera tamala tokkiriza kugusaasooga tamala takoowa kati nze bino byeŋŋamba muno kati tukooye tugende yaba akyagala kumala sigamba nti oba akyali muto naye Katonda alina ebintu byeyamuwa nga ye bimuwa amaanyi kati enviiri nnyingi kati obwongo bwe buba munda muli nga tebukosebwa kati nze osobola okugamba nti nonjogodde enkyamuse nonjiwanako ne ku mazzi ye totawala kuyiwako mazzi alina omumiro gulinga mukono guno gulinga gwa nti asobola okwogera okuva ku makya paka kiro ayogeza amaanyi gwe bigakola kuba empi kakiraba bafe abo bafe yagamba ani afe bamutte nze ŋŋambye bafe nagamba Lukwago musabiraawo ne nagamba nze njagala afe ngamba ono bali abalinganira kwena alisira kwena abakombooti otegeddeyo Obote kati osuubirayo so tubeera ne the weekend show ebaawo buli lwa Saturday tasobodde kola ki kubaawo tubeerako basatu ku set Bukenya Media mwami Obote nange buli lwa mukaaga saawa 10 ez'akawungeezi sheeno epremieringa ku YouTube channel yagaliwo ne Sunday saawa 3 ez'okumakya sheeno ebeerako the weekend show tubaako basatu naye mwami Obote tasobodde abimututtemu speed mu buufu obwo mbeera ne Bukenya Media asibuka wali kusula motos bakwatagana na nsonga za motoka oyagala kugula motoka oyagala kuleeta motoka otopinge app ofune endala byonna bagenda maaso n'okuba nti babikolako trackers bazirina empapula z'emmotoka okugobera ku mpapula ezo genda emakindye isakarenda olukiriramu waliwo essundiro ly'amafuta erya Africa Oil opposite ye Sula Motors byonna bagenda maaso n'okuba nti solution ezikwatagana n'emmotoka buli kikwatagana n'emmotoka bakikolako enamba y'essimu 0779 212141 anyongera okujjukiza ne success watu banaba mataka babayita batya success properties kati olaba omuntu gwenjagala okuyisa ate neneerabira alina omukisa alina ekisira kale Rokia yabadde ku camera mubeere bulungi naye abinyumirwa byokola kubanga namuwolereza mubuuze kiri kitya tabyagala from today onwards when I'm here don't mention Rukia like that Rukia as if you are going in the toilet kale Rukia yabadde ku camera
As if you are the only yard in the toilet.